KFC ku chachi kino mbadde sikirabangako. Pastor Aloysius Bugingo yenna ali mu kubeera nga amuloga yongererako ddala okubeera nga omuloga kubanga embeera gy'alimu nnungi nnyo, muddu zaalimu nnungi nnyo. Yasooka kugaba soda ku chachi ye, buli omu n'agenda n'amuwa soda. Ku guno omulundi agabye KFC. Gwe ekyo wali okirabyewa. Yes, abapasita babaddewo beevumye beekoze challenge, bazimbye amakanisa, ono azimbye esinga ku yono. Ne mwali mulabyeyo ekkanisa gye bagabiramu KFC. Eno abatabakubye na equalizer. Amadaala alinyidde ddala n'agawerako. Oba ali mu muddu kibannange, oba Susan kyonna kyamukola nga makula meerere, kubanga omusajja ali mu muddu. Omanyi otumya KFC staff yonna eya Pastor Aloysius Bugingo n'agigabira. Staff y'oku church okuvira ddala kuba asha, abasumba, abakuba ennanga, abalyoza obutebe, abateekayo tenti, abasikali, bonna okubeera nga buli omu ku kkanisa yasobodde okubeera nga afuna ecupa ya soda ne KFC. Eyo KFC nsubira etandikira mmeka? 210. 210 ekitone nnyo 2 kitundu. Tusubire eri awo kyemmanyi. Nedda wali yako gumwaka kaaga. Gumwaka kaaga sike kasingo. Then okuddako 210 oba 220. Weewatu kati tutwale ku average mbu yakozeseze 220 okugabira ba staff bonna nkugambye staff yonna ku church ku social media bonna ba staff yasobodde okubeera nga bagabira KFC. Awo otegeerera amaanyi g'omusajja nti kuguno ebbanga aliwanise lwakuba essaala musumba ng'ejo oli mu mundu ennungi egaba n'essaala kendeezaamu bukambwe. Essaala giwasindika nkambwe nnyo. Mukama Katonda atugamba kusonyiwanga abo bonna abakusobya naye gwe bonna abakusobya obasi essaala yalimbi naye ako kookoze aka KFC badde sikalabangako ge mazima ga Katonda. Awo nno wookutte weewaawo. Kansaba subscribing ano ku SMX Media tujja kwera mu missing updates.